Nze waliwo mwakolanga program awo neisima n'ebintu ebinga ndowooza sejjoku nga sifa kubanga I've never mu bulamu bwange najjanga e Bulaaya nga sisuubira nti ndikeerako n'embeera e Bulaaya omwezi ogusukka ekisukka esatu okiwulira naye nga tyogana noga kale singa omusaya banamu obudde n'embiwuliriza ate nga yakuyitanga yotageranga ku kapitemu wali ng'ayita kaye jangu nino ndowooza bamusajja waliwo ekintu lumu kye yagala n'agamba kati lwakwanga nsaasira mukulembeza ffe waliwo lumu yagamba Uganda, I mean Bulaaya kaye no kakalamu osero kubanga wetaaga maama naye nga gwofunye omuzungu olina kukwata lubuto lw'edduza mabbali ndowooza omusajja alimba ng'aliwo wakwata lubuto osobola okunoonya ky'oyagala esima tukola obimbwa gwe tewanifudde wabiwulirizanga nakiraba wabiwuliriza wano wano nagamba siyeno singa nagiraba ndi Uganda wamulabako mama kakalamu e Bulaaya omuntu ayagala okujjamu olubuto olina ddusengula ng'asengula gundi omuzigo bannange nedda kati kyofala twayiga amagezi tugenda muziri she ezamalayo akanaga gamba ate kiri wano nebyo nobiyisemu nedda kati nja nti nja kugamba ate wenyambiddwa kakalamu oba talinayo muntu wo oba ali Uganda oba America asobola kuweerezayo ka vidiyo akalaga nyamunyamu osobola kusaba katibibirite ka baby Uganda akuweerezayo ka vidiyo bino nali siitegeera Bulaaya alina engeri omwana olina okuba ng'oli Bulaaya ng'olina ka baby ko kasobola okujja bwe kati ne keeyambulako bwe kati ne keekwata vidiyo ne kagikuwa tahira neekutambuzako emyezi ndi mu nsi ki g'oli mukufu The Answer Channel, a solution to every situation. The Answer Channel kwoli omukutu gwa YouTube era mu kaseera ke kamoli ku Kaye Wisdom Official mikutu gya YouTube kati wonna ofunidde gap tetulina ku lutalo wonna ofunidde weekusangidde woba ogirabira muganda wange kwanirizaako nnyo nze Kakalamu The Answer mukulu Remi Ntambi yali ku kamera taina wayeviiramu taina watuviiramu yali ku kamera era wesobola kwata tukwatagana mpolampola naye nga The Answer Channel gwali mukutu gwali Uganda byogere ne tugifuula nefuuka The Answer Channel lwogiraba ng'epopinga eyasubscribinga tolwana nti ate nzemu nti yasubscribing nedda wasubscribinga dda kwoli ku tiimu buli ekijja ojja sababu nnyo okwate ng'okiraba Kaye Wisdom tulinayo olunaku olwaleero nga we twabategezaako nti tufunayo akadde ne twesinkana munnange ate naddala mu kaseera kano ng'olusanasana lujja lusanasana weeruli tutuwa nnyo omwaganya okubaako nga twesisinkana ne tuwayawayamu ne twereflectingamu nina abantu bangi nnyo Kaye abaŋŋamba Kaye ng'abuze oba Kaye nga takyalabika oba okitegeera nti newankubadde tulina abantu abalala be tusisinkana ne tukola interviews ez'enjawulo naye basigala bakyanoonya kali erika akaabagattanga nga takyalabika mu kyo bagamba nga tokyanoonya ku munno oba naye bakikubuuza simanyi Kakalamu kino ekintu kyetukola gwafuuka is beyond okuba omulimu olaba obadde oyogera ku Remi nti wetwogera ne ku Remi nebe Uganda n'abakulembeze baffe bakitegeera nti Remi abeererawo bano abaana najja n'akola bwati ne bwati kubanga kati ffe kyetukola si mulimu nti tunoonya nnyo ssente mbukola ki ne waliwo ekintu ensi yonna etambulira waliwo obulimba propaganda kati waliwo n'okujja to analyze
ne sirape kati sirape kikulu kati waliwo abantu abajja ne bawulizanga sirape naye ne bayiga ng'omuntu asobola gamba akubuuza lwaki Kayaye nga takyalabika waliwo asobola gamba nti combination yammwe yali ekola ki ekwatagana oli emula n'agamba naye omusajja oyo watulanga naye wamujjangamu ebintu ebyatuyamba osegera ekintu ekyo nti babisanze nze waliwo omwakolanga programu awo neisima n'ebintu ebimu nga ndowooza sijjoku nga siifa kubanga I've never mu bulamu bwange najjanga e Bulaaya nga sisuubira nti ndikeerako n'embeera e Bulaaya omwezi ogusukka ekisukka esatu okiwulira naye nga tyogenda noga kale singa omusajja alaba namuwa obudde ne mbiwuliriza ate nga yakuyitanga yotageranga ku kapitemu wali ng'ayita Kaye jangu ninyo ndowooza omusajja waliwo ekintu lumu kye yagala n'agamba kati lwakubanga nsaasira omukulembeze ffe waliwo lumu yagamba Uganda, I mean Bulaaya, Kaye, no, Kakalamu. Osobola okubanga weetaaga maama naye nga gwofunye omuzungu olina kukwata lubuto lw'edduza mabbali. Ndowooza omusajja alimba. Aliwo. Wakwata lubuto osobola okunoonya ky'oyagala. Esima tukola ubimbwa gwe tewandifudde. I know. Tewandifudde. Wanga. Aja agamba mwe. Waliwo akaseera kotula nolowooza muno nga naye singa ali eri nga ndi eno. Kati ate kugamba Isima, I mean Kakalamu, nti ffe twalina nze okusooka okulumba gundi Isima. Kyatuuka we yampita. Netula nentegera bye yaŋŋamba. Naŋŋamba Kaye. Leka tuwooleza abantu naye Kaye nkuze. By the way musajja yagamba Kaye ndi muntu mukulu. Mbadde nsaba wenjogera ate oba onziramu ejoba. Ntoziboola. Era kyalinga bwe kiti. Kaye ayogedde atya. Akwogeddeko bw'ati ne bw'ati gwe Kaline naye kaali. N'atuukalaga. Kaye n'alyokaga Kaye asiba amatayi ku weekend noga obakola mu office ki jetwagwera nga naye asiba amatayi. I miss that guy. I know. Kunyonyera kati ogenda n'otunula buno obukupa obubulogo obuli e Uganda n'ojulo sesema buli k'otunulako n'owegoga nze waliwo akawala saagala koogerako kanumba wallahi twakayitangako ku baba ng'ekisiikirize. Baba yalina abakozi batono naye olaba ffe twakayitanga kwanze ku baba gye nasooka okulabira Sandra Liyani ng'anyirira akola ki naye akawala nga terina asobola kukalabako no wanda nti Dr. Tiamana yakagamba gwe kawala go mulimu ku Spark si lwa buyigize naye olyagira oli mubi naturally kati amanyi obudde yasijja nkugambye nze nakubira balyeku nti ono muwala gwe basasudde okuŋŋamba bino baŋŋamba yali akolawo kubanga nze nava Uganda kati akubira okumanya twalina combination kyobala juzi kasiku nawuli aga nti Kaye yankubiddeko manyi nekyo wawuli oli aga Kaye yankubidde aba akukakkanyaako wanayogera nti Kaye yankubidde naye bambi Kaye akuba gasiya Amerika yankubidde. Namugamba nti muganda wange njagala oyo Junior atulaawo bw'aba asobola okunjereka byonna nendowooza kino nakitegeera Kaye abaana bano balaba boogera baleke kwanga tiye aba akola content and music naye agenda okulaba abaana Kaye yankubidde Junior yena kugamba Kakalamu nze sifunangayo competitor nga Isima era abantu bonna nze omanyi boogera nnyo bade aliwo natunira omusajja atula ne kagundi oyo nanga kale bano bafuba nnyo okunzikakanya nze I don't have a problem era ekirimi katono nze nga natera okuva e Uganda awo nina abantu benatulanga nabo bangi naye ng'otudde naye naye ng'owulira alina kyamumisinga ku muntu omulala kubanga gwe ne Isima walina ekintu ekyenjawulo you had a punchline wanalayizinga nze nyumirwa nnyo okukola n'omuntu n'enseka tulaba tunvamu n'amaziga nenyumirwa kyekyo kyogambye nti kiva ku mulimu
Nekibeera ne therapy. Thank you. Thank you. So otudde n'omuntu ali serious nnyo. Otula n'omuntu kakala mukola interview. Nga nayo gamba obe gwaddi. Yeah, like nga tolabayo wakubira punchline. Tolabana wogamba nti katuwumule, katumalirize. Kati nze nkubulira. Waliwo omuntu oyogera ebiri sense nga toweetaganga birungi. Kati kankubulire kakalamu. Nze muntu natuuka abantu abali e Uganda abo balaba nga kubanga beetaaga isima bonna ababoola babo nga tebasobola muyingira naye nga nze banyingira baagala okunzikakkanya naye nagamba era naye wabayigundi ne mugamba na audio njirina Kasuku ekiyagamba kaya nkubidde namuga gwe Kasuku you know oyo kyali gwe mugamba nali musinga endorsements Baba TV twakola era nze Baba TV gashumba amala complaininga oba nani owenale mbali yanpa contract nga tajiwanko na muntu one tugaba n'obulango okawulira akantu ako ate gwendese percentage zinga wozira najirako munaga hakaye kati wanogagga wadde barire baje bagashimira bamugamba tosola kikolo yo mwana wa Friday wetumana okwogera ate byazungurura ne bante yako BDF simu nevuga okuba kwenale secretariat toyo mujje ku TV ebali okukyemwebazaako oyo musajja ebintu nga bibiri walo gundi okay sija mwogerako weeta mulina erivubuka lya gospel ne baleta aba osiside yao baze kunkwata mbuna mukubye nekale echo nakibao tugeze na eno campaign ne nale mune ku simu kati ndikuwe endorsement okunjako ekino nkyogera kye nebaza Muzeyi Kinikalisa yangamba bala emirundi jojja wano gojibale bonsanga boto ngambe nakajje mirundi abiri era mwe temwategeera abantu abamaba okwekyanga obutadda kwanikati kayeba mu batya sente kayeba yangamba bala we nafuna simu ye era Muzeyi nakajje mirundi 10 era kyavolaba kwayo bekyanga nagamba mukwata isima noyo kaye muletenga oba buli lunaku nga tusiba kuli tufuuse bakozi mwena ne mufuna amatayi gayi nagamba bwalaba kwa from mobile kaye wajja alaba sente z'abakoze bali bo bemanyi akabimbu no batunda babadde ku radio wakabira kwa from mobile tabiraba talaba bo bamukoledde sente ne mumaliza abamuguza amatayi twalina okugagula ate nga atakola omusajja akwata eddiru nkulaga nti kiva mu just to come make money naye kati oddira omusajja nga Kinikalisa omusajja omu kwasooka okusoma IT bwiro yeyigiriza mu 7 IT nabiwulirako nito sibiwulira namulaba mu State House buli lwakusatu anti kati nze twagendangayo buli lwakusatu lecture ya mu 7 IT atusewa akankana mukono kati obadde otugamba kyengamba nti njagala kwebaza nti bwe twajja bwetuti nti abaana bali eyo balabanga batwambulira mu bulamu buli fake nti katono nyo tetulaba gende wano ebintu bya isima bye yagamba ngati waliwo abakazi abasengula egundi wabiwulirizanga abakola omukazi musimanyi omukulukulu nga asengula olubuto ngomala sengula lubuto wabiwulirizanga nakiraba wabiwuliriza wano wano namba siyeno singa najiraba ndi Uganda wamulabako mama kakalamu ebulaya omuntu ayagala okujjamu olubuto olina ddusengula nga asengula egundi omuzigo banange nedda nina omusajja wange wali yali ava wali kakati ate omukazi yeyanneesooka ate abo baagala nnyo okugamba nse girlfriend woono omusajja nga ayimiridde alinga oyo Remi kakati nengamba gayi yajjeewo emmotoka eno kati omukazi walabanga nyimi nanfulanga hello you a friend of namwogera erinnya nemugamba yanaga I'm his wife nakumira olubuto nga mukyali wange gwafunye agenda mumutaasi ng'olubuto muzigo lwakusengula kakati ate isima walwa kyatalaba baba n'olubuto ne babeerako ne kasitowa kanakawansi bw'osengula olubuto olina okulwanagana n'akawansi kano sagala otaliko owoza muwono tulinawo ekiri e Bulaaya kati kitale kyeva e Bulaaya kikola ate kati bwe tukitambuliramu ne tujja tukyogera nga tuli eri byendabye olabye bingi abaana olubuto lwogenda okusengula mu buliri oluzzeeko waggulu oba olumukube mu feesi lumutugeko n'olwana n'akabasito wano kalinga kasitowa tonaba kulabayo ku bwana buli petipeti tonaba munange bakweka abaana baabwe
bwe bajja mu nkungana kanu oba base maato tebajja na baana kale kachopala twayiga amagezi tugenda muziri sheza amalayo akana kagamani where is stay kakulaba obunya bulungi olina rwenya ayambala golodi Nagamba wazene motoka. Ngatojirina. Kamanya olwate wazena ube. Kubanga George parking eyo sente parking. Ona soboka. Batuvano tugendeko mugundi kagamba ne zidi eyo ku Portland eyo ku Kings West eyo. Asa experience ajifunya. Otuka yo boti. Naingira komu mu restaurant wano za franchise basita Chuck Road restaurant zidi nyeza nabisalamu bana salamu tosura cyo salamu shaba kumikiriza nagane nonya katambala oli muduka nekabula nenonya ka bintu munange bano balina buno bwawo nange China bwanga bwayo bulinge ngoye akako chakaina naja nabonga butano ndina nange nanditegedde nezijana kusigana bya Uganda wanga atake wafuna naye kenjagala ufuna akalinga kebintu otukene wabuzani ka chifu tukatunda ako ka Uganda ka Uganda kubanga nze nalaje bona bosanga ononya obutali mugundi ate sura anti natuka kuba nagenda nabunonya nebumbula nenonya akebintu awali ebintu nenonya ne nogamba kano ke bantu paka kalamba nayo kaje mu bazungu nayo lutalo bero kaje kola bodi kwao bakosa bipafu anti bewunya banne wanda wange wano ina ku bano bana Uganda bano balaba baba bajja mu nkungana tali ajja na mwana we kubanga jukira naye aba yetaaga musajja kale ajja no mwana ono omulabawo baba nyini balwana omerwa cha abantu bano n'abamu tebagira bali awo mu America bino byolaba byokendeza musikemu sikamu kama sabusi kola bodi kale ataba mbanaku tajja genda yo muganda wange tata wange ogaye tutandike kiri e Bulaya kati gwe kati kankubuli kankubule tonna bakumanya bintu nsoro kwogera ku fitina njogere kulafu njogere kikula ky'abantu yoyo kicho yagala njogere Echegera. Obwana kive Bulaya nsoro kugamba wana abantu balwala sirimu nga tategedde. Atugamba ekiri e Bulaya kubajja oli. Kati tuli ku kiri e Bulaya se kive Bulaya. Tukola kiri Bulaya. Sha leka nawe. Ogenda kutuwa bwino. Bwino. Gwe ngamba bugayi katusimbe wano. Zanatansa clinic bagita Wisdom Clinic. Buli ayaga. Naye batosomye busawo. Ntusa bintu bino byakwekebeza. Njagala nabalese olaba nalese placenta mu France. Taka bote pesa eguni ndo niyo France je twasibanga. Baina placenta mo teke empeke mu mazi ne kwa cha. No jinya bote soka neva ne ruvepa. Osigala mu no na kanyama. Tuli kuchie Bulaya. Tuddayo kati tuddayo ku Queen's City awo baddo tugamba. Obwana katake obwana nyambala. Kati akana katunya Wisdom body anti kati waliwo abantu wana. Omazo kunyenya. Omazo kunyenya tatuna ngali fuji. Waliwo omanyi waliwo golaba awese ensawo mwe muri brown pepper. Muri wakapabeti. Batambula nabyo. Banange tuli kuchi. Mwe muri kadi ya basi. Era nafara ya bile ensawo eyo. Buri wala wali fuji. Ade akana kakulanga wese sawo. Tekasana kwemanyiza kamutegera oli futu bigere. Yes sir. Teri yo muntu. Kadoraba kati nkugerezeyo batya. Kati Ola musajja wawe sensawo. Kasinga abadde ne mmotoka ensawo ye yandadde mu mmotoka. Kituufu. Kati bali obalaba ensawo zawe zonna ziri mu mmotoka. Kati wekakulaba tuli ku King Street ngo wese ensawo ngeyo kagamba honava wasiri ya Haiti. Ne buli rifuji mu nsawo yomo mubeera mu wano ekisooka mu nsawo brown pepper. Waka permit. Chobe osoro mubuuza nekiro wano olina omulimu gy'onoonya. Ande bamugamba awano ID twaliwo bawa n'omwana olinga naswala omwana nga otuyingira tulina okuba na ID nga tuli mu maaso kumbe muna Uganda
wamusaba ID yasikayo ekipapula kya bulu nga ate tutali ku mulyango nakirabanga what is this nga nakirabanga omwana tebusobola kujja era nze abaana mbagamba n'oba okyali ku brown paper genda ofune Ontario card photo ID si eyo gifune nga bw'onoonya driving license naye kakati waba no ku nsawo oba okyagumiikiza ensawo ye bw'agenda okuwambala jacket ayambala zino jacket eziringa nga bulangiti nene ziti n'abulira muli atambula bw'ati n'omukonako bw'oti agwa bugwati ago eyambulunaka gye bagamba eri eyamirembe bunoka yagira mu jacket nengana naye ebisiraani bisobola okuba emabega ne mu maaso tukyagenda wava ku jacket analeeta namasako mutwanjire neboge okumanya erikyo yasoberera bunoke naleeta ne babulogo okubuuza ku bantu ate sheyo okuyimba nenga naye ono mwana ebisiraani byamuva mabega n'amaaso netunabwenenga kati nowanda yafuna abantu abasinga nga babwereere kati ono mukolera eki mukulukaye tukyali mu ngeri gy'oyinza ofuna option y'okujjamu tosobola kati kankubuulira ekintu kimu kakalamu bali bo kale kakalamu kankubuulira bategerekako nogandabikandiko wano woba wenyinyala anti wuliriza nedda kyeŋŋamba woba weeronda nga weeronda kitegeeza ogenda fuuka faaza oba kasabbuuni kyendiko ndowooza nafuuka faaza anti kati wulirira agwe olina omukisa bw'okolamu si bannayuganda oli kubeeru obwana bukulaba oba onyumye budde eno oli mu kirasi osomako kakalamu wegambikako kati tebakulaba okumanya abantu abava mu Afirika bonna bonna balina enkanyanya balinga bonna bonna abaaja kakalamu Katonda yakuyamba yakuwa kakala yakuwa endabika naye kati waliwo omuntu gw'otunula ng'olabira ddala yeetisse olutalo lw'e Uganda sitwago yonna yagirina sitwago yonna eringa eri ku ye olaba otunuulira olagenda ningenda ogamba nawewalinga bwetunatandika ojja oyogere n'ogaana anti kyenkugamba era kyankola bubi kwena lisimanyi nti nno Katonda ono simanyi nakumanya kumbe ndowooza Katonda ali ayogera nga sibifaako kankubulira ekintu kimu kakalamu bwetunatandika kino ekiri e Bulaaya tulina abantu mikono gyaffe bagenda otukyawo ate kakati ogenda kwogera nabyo ddala ng'oyogera sigaza abantu kubanga ajja kulaba ng'oli ku ye abantu omuntu omulabira ddala ng'ennaku yonna nga n'oba muwala tosobola na kumwegomba lwaki awunya bubi n'omutunulira bwoti noga awunyanga gundi traini ya line 2 okitegedde bonna bo batuna bwoti balinga abagenda ku lumbe ate mwati kino tekiri mu bapya na bakadde otununa omuntu oba mupya oba mukadde n'ogamba tuli ku lumbe ati nze kati nze mu kifo kityamu kati kankubuulire kati kankubuulire oya twabadde lwakuba ne kale tajja kunyiiga twabadde ne bonna be basenga Joy tebajja kunyiiga bw'otunulya senga Joy eva aba happy omutegedde nti mu kitiibwa ky'aba happy ajja yambadde ekintu kye n'akola bw'ati n'azina amazina bw'ati kati ate mugattako Anti Joy ogwomanyi nti abantu bandabye enjogera na Anti Joy ne bagakaye oyo omuwala waawa Anti Joy buli alinga sweet 16 Anti Joy mutegedde oyo nabika simumanyi tamumanyi Anti Joy yaluwa yena kana banakadde mukulu wawe tumumanyi ono gwe twali naye ku gundi we twajja naye ono kakulage ku kifaananyi oyo kakuwa ku kifaananyi ate obwana kayekasa kyogera emirundi 3 ng'omanya gwe tuli ku miliyoniya naye ng'abeera mu bantu bano benjogerako batuuze bakulumuko tebalina kye baagala bandibadde tebajja mu byaffe bajja ne baba naye kakati bwe bajja gwe omuvubuka ozze eno wenna owunya biki kagamba nkyogere ntya bw'olaba kwaba abantu baako kyokoppa naye kati ogenza ali nagenda n'omusajja mu Dragon Mart batugamba gundi ya $250 nga hakaye buzidde
awo nno mba namuza bodaboda enkadde Uganda. Oh my God. Aba jipaja. Aleko china chifana chegulo. Yo. Singa olaba kufana nchegulo. Onto mmanyi. Mumanyi. Singa amulabyeko kulyata. Wado. Engubule emyaka gye. Oyaga jimbulira. Tebajogera. Naye nze njagala. Nene wabadde omuvudde mabega tomutegedde. Nane simutegedde. Wuyaso. Nane agakatona nane simutegedde. Era nabadde nzize nga ngamba. Muganda wange leero no mujjewa mukuru kwetulaba. Nagenze okula. Naye wanange. Twatwala mu show. Nani a ticket njitaddeyo. Nere minyagala tugende. Gwetola ogenda n'otu ojja tunyiza. Tujja tuuka nga wenoga empewo nyingi oba. Empewo kasebeera wozi siriyo. Eryate mu kivulu bagabire ebivulu byo by'abanaku biri oyingira mu arena nga bamaze dda okusettinga gundi. Ng'otandika buno. Ng'obwana bunya buli. We are recording. Oh yeah, right. Kakati ng'obwana bonna bujja bunya bulungi. Kati pechovola ololeme mulaba nange nzo ngambe ebyo. Era buno omwana obutoyagalirako osirika busirisi bwoti. Akati omusajja wuye ngato yiyo jayambadde. Kati tena ekirala kala matters. Gojjera bana abaana abakajja. Era nze mbagamba nnyo bwana mulekera okutunanga ba refugee. Tayambalako ku gundi ku white color. Kala ya white, mbwengato ya white. Kati anya nakola era ojja kusigala mu bano b'okwata embuto n'okyusa. Olubuto lulinga muzigo n'abaana kabasito kalinganga gundi. Sitowa. Kali tujja kubatunuulira ne tubakeneka. Ani kakati weekend ojja kunsanga mu arena. Ogendayo nnyo. Nga lwaki sigendayo nze waffe sinze nyina okukola ebijja byewaffe. Nze green bamu okozinga oli alidde ssente ze. Tagenda mu basi aine mmotoka gye banvuma kati omwana sandi mugulidde vitizi. Era vitizi ebi. Omwana atula namuko bwate. Nemuga tosimbula gwe. Omwana nga alina vitizi ye musomba. Baja ne bankonkona gate basi yajje sawa oba 10 kitundu. Ne tutya n'okutya. Sente ne zifira emitwalo 5. Nemuga ezo muzitwale. Tugende tunonye vitizi. Na mutwala akabukyali. Mutwala. Kuba kati vitizi we mutwala bagambye amusomba talya. Era mwana wabadda ne bayita bali ku kafe Jambaz. None enyini yasoka n'okugamba mvuga omwana nayagalayo hamburger. Naye nga bonna bagiri babiri. Kumbe yajagala n'okusinga ate olugulira omu. I know. Kati minzo ngambi. Chovola banze nkugambye kakalamu. Bonsanga ebulaya wali abantu bamirundi ng'esatu. Waliwo omukazi yajja nga tusanga ali nga njagala nnyo chicken biryani. Ne munenga buli wajja ali nga tujerega. Njamulaga nga mwenna fenna twatandika dokkola wamna muri kuki osegedde welcome to ate kakalamba name bena katera chatu welcoming tetulabavuka bakadde bakuno omukisa abokukanisa omukisa tebamugira era kati osanga buzidde naye welcome aye kati nakutegerera kuki ne bagambye juzi wano olutalo wali e Uganda olwa lili puzzle Sime boys dormitory kanso kankumalirize ekiri ekyabakazi kubanga kunnyonyera ekiri e Bulaya kakalamu wano osobola okufuuka kyangu nnyo wano omuntu okufuuka okuba kasabbuuni nga naye tategedde era kyangu nnyo omuntu ofuuka ekirala muganda wange ate kwegamba ate kiri wano nebyo nobiyisemu nedda kati nzanti nja kugamba ate wenyambiddwa kakalamu oba talinayo muntu wo oba ali Uganda oba America asobola kuweerezayo ka video akalaga nyamunyamu osobola kutaka tibibirite bwana inayo ka baby Uganda akuweerezayo ka video bino nali siitegeera Bulaya alina engeri omwana olina okuba nga oli Bulaya ng'olina ka baby ko kasobola okujja bwe kati ne keeyambulako bwe kati ne keekwata video ne kagikuwa
Tahira. Ne kutambuza akanyeseki. Ni musiki. Goli mukufu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Chisaze. So nage ndi muntu so. Ayo kugamba. Nagala sibyoke. Kakaramu. Abakazi batwete ogenda ku mukolo woti nga bona baze bambadde nga Christmas tree. Oli ayakalinga disiko. Abeka pala bakuzamba subi. Abeka gomanyiko paka omukazi wano yekubale ya mukaga. Nga kwibiriddemu. Wakuwahaga yenale yemune sigala ku t-shirt yo bino yambadde enjeru. Anti bodde eri gwogereza nakugamba yingo ino omukazi nti watola bidde wati ate t-shirt. God, yasosa kuwahaga yakulese kole ya namba. Deba lange dada. Chimala tata. Echije mulaya chimala sema. Tunadaba tuzemu. Tujja chiddako kulage nti kubanga Chovolaba abana mbagamba wano bwoba wave wammwe tewetikanya family wammwe you're going to die. Bwoba tomanyi bifo bya kuchakaliramu. Go to places ojatuka ate oba muddugavu. Buli omu oli amanya status unya bulungi manya ekyo kwambala toba bino wenno omala galya olubuto lulyena kabina kalyeno tambulanga nagalale olinga pipa enga byoyambadde noba nenga tebula yange erikemfufu gwo liri fuji mu bino wosana nafi kala anyambadde buno socks ne somewhere esebo koyinga oli alategera he's driving nobody demu kada nayagala tena kana halo kaja nakugamba nayo bwana obondozo bwina ofunye mu experience kati mukusima ko kimazi kakalamu kankubulire bwobera mbanna Uganda wanu naddala nga siba kulukulu bepanka era kyovola abaana wano gokimanyi nti no kakalamu tulina abaana abana Uganda nga basiru balina mentality egamba ate abazungu bagirina balowooza nti abanigeria balina sente kituufu kakalamu ngenda kugamba kino nze I've traveled all over almost Africa almost Europe just abadde mu Europe ye Russia ye Ukraine North Korea eyo Far East Asia North Korea sibaddeyo neyo na South Korea simanya Hong Kong Philippines simanya bikoze bitya fubuli sema twatambulanga oyo nasanga ngoyo musajja Apostle Rubegeyo ngagenze kubulira nje ne John Mulinde nengo olaba bula bikipande just screen ntwalo omunayuganda agenda kubulira no genda no nombuza naye nakwekanga we've traveled nekyengezako kugamba abaana baleeta amaalo naddala abawala kati agenda najjola banga twawadde ku lyato ababaana nga abato balinga batano boka kati ne balaba lyato lyonna nga batunulidde abo kati we babakwana abalowooza nti onamukwana amugamba kuba na long relationship kumbo namukwana amwagalako kizibu kubanga kati abavubuka bonna abasinga wano kakalamu kati kankubulire kino nsomesa abawala abagezi bakitegeere abavubuka babasajja abaludde wano batono nnyo abagala commitment. That's one. Two, akukwana kimanyi nti kakalamu akwana Remi akwana Wisdom akwana mwena muli ba exiba era yakwana waba atandika okukwana asobola okukumaliramu kyonna omwonyeko kwoli omukazi alina olubuto lw'omuzigo n'omwango guli wano mu mbala kasoro kati byenna bimwonyeko zino ennaku 3-10 era asobola okuwa n'eddoola 10 noga omanyi kye bakola omusajja akutwala mu shopping nagabu londa kyonna n'amanya nti na credit card tojja kulya $10 oba 15 nogamba oyo Wisdom ne kakalamba badde bandisa nafunye omugagga kati abanigeria kye bakola ki babatekamu n'ennyonyi kankunyonnyola abanigeria kye balina kino nkyogera ng'omuntu akoze n'abanigeria n'aludde n'abanigeria omunigeria w'omulala n'omuwala mu Uganda banigeria 98% aye balina kyakubaza abanigeria kalicha yaabwe bwawasa omukazi foreigner mu Nigeria abairayo n'omukazi ate oli omukazi abakimanyi gwe bakutwalanga business era ye takisobola kuyomba mbubba wange ali mu America UK wa tiyafumbirwa no
to them na genda ulize story ya Akon de wamwe yava Senegal bakufuni omukazi n'abeerayo bali boyina babatwalanga because you have to survive abantu ba South Africa bategeera kyovola abangi nyeeno omukazi abeerayo ng'akimanyi nti God akuzaddemu naye yalina kikola to survive. Now Nigeria ekyo kimu ekyokubi kyalina okuyiga kwa Nigeria asobola okukwagana obeera na Nigeria emyaka egyo naye wallahi ng'anoonya engeri gy'ali kubba Abanigeria abo balaba asobola okubba n'ayisa ssente ze ku kaadi yo ku akawunti y'emitwalo ng'egyena oba emitwalo 2 ng'agibbye namana n'abula nokaba omusajja agenda naye nga yagamba yagenda safari oba oli awo mwezi nga gumu poliisi nejja ng'ejjetresinga ebyo incidents zibaddewo nyingi batono nnyo 1% Abanigeria asobola okwagala omukazi nga bya genuine bya ddala kubanga naye babaposta nga Abanigeria bayaayi kale tujatandikirawo kati ulane kano bwe bava mu abo kati kino mponya abawala Bannayuganda abazungu kirungi obbagala kubanga fawamu betuzaaliddwamu naye omuzungu alina ekintu mu mind bw'ayagala omuwala omuddugavu naddala ng'ava mu Africa alina kino nti oba wa wansi ku ye ayagala nnyo okulaga supremacy era one time kijja kuhontinga ajja lumu kugamba ekintu what will you do nothing chobola abaana abaddugavu nga babadde wano generation nga nnyanga bazaaliddwa mu zino ensi kiba kizibu okwagala omuzungu okujja nga abadde asoma naye bavudde bonna mu high school bagenze mu ki n'ebino nti amusanze ojjalawo abaana abazaaliddwa wano online nga maama we abadde wano taata we abadde wano biki kizibu nnyo omwana oyo omuddugavu okuwasa okawulira ke ngamba bino kati nyamba baana bawala Bannayuganda kati otujotandikira kati njagala osooka ogusa ne kano mukawulire mwe abavubuka abali eno tugenda tunoonyereza oyo akimanyi nali nyumye n'omuntu omu era yali muzungu nga munnyonnyere be tuyitamu anti bano abakazi ab'okusitula embuto ziteeka eno no why struggling apu eri wano ogimanyi ne apu tugenda tuuka waawo nja kunnyonnyola apu eri ebulaaya va ku bano kati era kyovola bano abaana Bannayuganda bepankira ku bantu kujja ku bano bafala abadde wano abazungu abaana bali wano bano abaspaana n'abamexico agamba bw'ati bojja nga twekebeza mpita ddoola ebi kale tujja tuuka waawo njagala osooka onzigusiza olutalo luno oluluwa we nali ndaba olutalo lwa Lili Puzzle ne mukwano gwe yali mukwano gwe Junior nga abantu bagamba kaye alina bingi byalinako bwino ku lutalo lwa Junior kiki kyomanyi ku Junior kati olutalo lwa Lili Puzzle ne Junior bonna n'abo abavubuka simanyi boys dormitory we are talking about abavubuka abasiru era ngenda kugamba nze kye neewuunya mu bo omugezi mu bo ali ogu oyo kasuku musajja mugezi alina engeri gy'abalamu ekintu kubanga mmwe abalekayo kyovola yagamba Shalom yamugaa tandika ku kintu oba otandise YouTube tandika kasuku oyo yayogera n'ekintu omanyi nze Canada yonna almost ngimaze juzi nali North Bay era njagala nnyo omulimu vuga nze vuga buvuzi bana mulimu gwenkola ennaku ennaku oba 3 ovuga buvuzi boti nawulyanga kati nteekamu nengenda nga mpulize kyekiriwo not to sleep kwanga gye njogerako wala juzi obadde London bwa osegeera naye agenda n'agamba nti baana mmwe byonna muli ku TikTok social media naye oyinayo ekintu ekireeta emitwalo 5 ati si omwezi olaba yejja ate akigamba ye nga amaze kukuta kasiku alinga Museveni ajjawo ebitongole bya UNURA bityanga bakagina abatribuze bamaze kukuta bibba sente ne bagaggawala bona bakagina bonna bavundu balina amayumba ebulaaya Museveni n'abijjawo kwanga Abanyarwanda be bamaze okubba bakuse tugere maaso kasuku agenda okubuulira nga ye yamala okukuta ne weyita asobola kubanga yazibawo alabika y'omugwa kasiku mukwano gwange naye nkugamba ddala yali tekatuyigiriza baana nti yagambye nti bw'oba okola ekintu mwokola ki kyokola ekyo ojjamu ku mitwalo 5 nze nabagamba ebintu nakera ne ŋŋamba nali wano omwana n'atandika okunvuma Junior naŋŋamba nina ennyumba mbwe myala simanyi giyitawo
kanange nengamba kuba manyi werabira nze nyina ko poloti bilize nagula naye nga nazerabira natambula nengenda nonyo omwana nenga cheka omwana gwaga guluwa okiura nenga waite kazo gwe wali omanyiwo inze taata wange yaŋŋamba omusajja yenna kwa my dad yazalibwa mu Buganda nga kyamanyi yaŋŋamba omusajja yenna ekimufuula omusajja owensonga kati owensonga kyaga omusajja alina ku pepa aba n'ennyumba eyiye ne family aba n'ennyumba eya mikwano gye aba ne country home muzeyi wange oyo n'aŋŋamba nti jjajjawo Nsubuga yali mukwano gwa jjajja Bobweni gwe bayita Walakira mbu baakula mu nnyumba nga waliwo ekisenge kya taata yekka era nga wabeeramu ne waba mukyala we takibeeramu aba awummudde bo tebaba na mayumba ga njawulo okabuli ako bwe nali ne Mike mukulanga tannawunga bino byalimu nnyonnyo bye naalemu wali nga bamusibye nafunako omukisa n'antwala mu nnyumba ye ya Soroti nenda ku nyumba ye y'Ebugolobi nenga nebana osobola butagaggawala kutuuka ba Mike mukula babye muke naye mu bukapasite yo can you do this okola yakako nenjukira mama wange nenjukira tata wange kananga I can do this n'olaba nti nze nazimba erubaga nengamba kanfune ye wantu wensobola okuba ne Rwemi Kakalaamu Kezi nga tubeerawo era we nayina nga waliwo wifi kizibu Kakalaamu mbuulya kizibu e Uganda omuntu okuba ne wifi ewantu kujyawo nga office nga nyina wifi gate bulungi amazzi gatusanga buli kimu naye omusiru yavaayo Junior n'agamba n'atandika okwogera ebitaaliyo okawulira akantu ako kati era Kasuku oyo yaŋŋamba yankubira essimu nga ye waaga okuba essimu n'aŋŋamba kaye abaana bano bakutwala ku social media wabula mbadde nkusaba olwo Shiba we yayogera mujjukira Shiba bwe yayogera n'agamba nti nze mpagirwa abantu abeekoleramu waliwo ono wisdom biki kati Kasuku n'aŋŋamba olwa Shiba kyakwogedde ku TV nti ya bw'otuvaayo abantu bajja kutwala perception kino abaana kye boogera n'eŋŋamba kwe kuvayo nakola lwakubiri nendeeta abamawulire nendeeta ki we naleeta ebyapa nendaba ono omusajja na avuma Bobweni yeeyita simanyi godi biki n'agamba mbuna awo aba bafiina naye nga kati nabo omusiru ono fiina bali wali anti kati nalaba omusiru anti abeerawo mbuno specialist simanyi spiritualist ate omwavu akendayo naye newunya n'okwo byayogera sibitegeera nabitegeera naye nga kati wabutotwogera n'abantu abalina ebyapa mu Kampala gwate bunira beera mu byeddogolyo kati okujja ku Junior waliwo kye bayita keeping up appearance ne living a fake life azimba abayimbi ekyo nazo tujja kituukako ennyumba olaba onyumba osookanga kulaba nzaye njagala omwebaza nga ndabye ekyapa mu mannya ge akeerayo bukezi nakuba essimu naga mulete omusenyu ng'omunaku ng'omuki kubanga kati nze ku myaka 22 nali nzimbye my first house kati ye tava ku 27 bukyatandika kumulaba Junior bukyatandika kumulaba ine myaka 27 bukyatandika kumulaba eje myaka giri 5 mabega tava ku myaka 27 wamulaba era nkugambye tava ku myaka 27 okawulira akantu ako kati ukizoka kubanga munange mukazi musajja era talina kubanga ava ku myaka ejo gye yatugamba takivaako soko tubuulire no nze nabagamba ebyama ku mwana ekyo bola nkugambye bonna basiru from little puzzle ne Junior bonna those are bogus people naye nabagamba ku bintu bya Junior nti Junior ndobo ate kati ngenda kukola video eno kijja kuba kizibu omuddamu Junior obulamu bwalimu kasoka defining bino ebintu abantu babitegere waliwo kye bayita keeping up appearance ne living a fake life abayimbi balina kye bayita keeping up appearance nti omuyimbi asobola okubanga nayambala engoye ennungi naye ng'azeewoze to keep up appearance era mu showbiz kikkirizibwa naye bw'oba tali muyimbi ate w'okikola we are living a fake life okawulira omuyimbi wakikola ayambala gold it's okay kubanga business ye omuyimbi asobola okuwummula amatu it's okay investing mu business bw'atali muyimbi wogawummula tulaba kirala. Yes sir. Kati bana abaana living a fake life. Nti obansokani kasoka njyawo liro puzzle zire ku Junior. Olira ebyaddala omuntu n'omulaba nze neewuunya oyo gaaya agamba Munamasaka liro puzzle. Nalabako liro puzzle ng'ali bubi. Ku bayimbi be nali ndabye ab'e Uganda
abali kasitola bo muyimbi nga alina olusomanya ali bubi nnyo era kati abayimbi nga baliro puzzle tasobola kwogana na Jeff Chiwa anti kati wagana okubanya perfume anti lwaki kubika olusugwa wamunabako nga tayekuba perfume tulali mu covid kubamu abayimbi nalaba bawunya ensi yoyo kyenkunnyonnyodde nze bange nabeera nayisamulirako nga tosobola agwo wali obajjako interview ate ng'osolo ziwulira woze kima interview gwamanyi kasuka ng'egyakumikiza abantu abo naye oyo omwana mwewuunya nti lwaki omanyi lwaki ndese Jeff Chiwa aliwo abayimbi nga waba takunyaga n'omwekutirizako asirika naye oba ofuluma wali akuba engumi totegeera n'otegeera nti odda wano engumi ekulya todda kumugirako kati oyo omwana mu bizibu bye yayitamu neewuunya ng'akedde atandise okuvuma Bobi Wine neewuunya agamutajja nga yadde akatamina akamu ng'avuma Bobi Wine anti kati bali abaana mugezi tavuma nti nvuma Bobi Wine avuma mwenna abalinaanyaawo n'enkyukakyuka aba nvumye nenga nvumira ku milioni mmeka ku namyalo omutemi wa ddiiru kwamuvumira namyalo zikwata ate zikwatangayo namyalo mumanyi lindako oli muwulire obutabika gwe nobanga Museveni akwadde sente zonna nobeera wekyambogo nga wobeera mu ddiiru era nga mikwano gyo giraba ono alinga ebitangaala fulufiga gwatambula oliwa kati ogenda balaba nti singa nalirira puzzle kyova olaba abo abaana abaganda ensi basekerera nti abanyankole tatuuka gwe mbude abanyankole bameka abavuma eb'enkyukakyuka naye abanyankole abo baddira bano bannamasaka abaakulira eri mu mbugo balinga Dr. Tyamale mu bunaku obuzibu n'akuleeta ku milioni 2 ati Tyamale yagamba Museveni yamuweera naye amanyi yamuweerera nsamizi gwe nsamizi omanyiyo nsamizi otuuka empigi lyessomero ekyasinza okubaamu abanaku babayigiza kuba buloka bwe baba bakuyigiza amawulire okwata lupapula n'obasomera osoma kati Dr. Tyamale yasomera nsamizi ettaka lyange ery'empambe lisaza nsamizi naye atugambanga kimu ze Museveni eyampeerera anti Museveni abaganda abanaku nga ba Dr. Tyamale babatwala mu institution ezikuba buloka z'ensamizi mbuli ayo munyankola ali ensamizi munaye kubanga yakulira mu bunaku era yagamba nakula yaŋŋamba kaye mwe lwakwanga mwe kalenze nakula wa jjajja wange nga ayambu jjajja we mbu nga ekiro yejja mu gomesi n'agimubikka kati nembuuza kati jjajja we asula mu ki kati olaba obwavu obutuuka kweyo levo kati bambi woolaba omwe Dr. Tyamale ng'agamba bannange mundeke nze ndi ku perolo baŋŋamba kasanva Bobi naye nga perolo gimanyi jangu okole bunaku kubukedde naye nga waliwo munyankole akwata biliyoni 10 g'okimanyi nti nno abo abaana abanyankola abatwala abo abaana babatwala ne babba Museveni biliyoni nga 4 ne abo abaana ne babawaako miliyoni bonna ng'obagasse ezitawera 5 kyova olaba ekyanja village eyali enfu abanyankole bazimbyemu za apartment naye ate bano abaana abaganda be bakozesa bafulufiga Dr. Tyamale n'abalinga abo baliro puzzle sente kati tekikwewunyisa nti liro puzzle akyapangisa kyagamba hiti zakubye abaganda munange bwe baddira abaganda babajoga nnyo ono omunyoli buyayo wa buyu ye bamuwa sente mu covid n'abazimu ono baali bagenda mutta twali bwe ne bamutwala wa Janet izo zaali za Janet balimba Janet nti twagala no Janet yakaya nagaba naye tetulinayo muyimbi asobola kukuba nnyimba za kuzzaawo mirembe peace songs naliko yogunda gimanya very good non-violent youth banoonya omuntu omwangu ennyo w'okulimba baleeta Gravity Gravity mwe yajja sente ze zazimba ennyumba si kubanga nti yayimba nnyo eyo kyo nkijjukira naye baaziwa Gravity kubanga ye si Muganda singa ali Muganda baali bamuwa miliyoni 5 kati liro puzzle kikwewunyisa ogenda otya wannamyalo n'akutemera ddiiru n'agamba nti agenda kuwa ssente ogaggawale mb'ovume Bobi Wine era mugezi tavuma direct Bobi Wine naye avuma bonna balinaanyi ba foot soldier ab'enkyukakyuka n'abavuma awo abavumye Bobi naye oyo ne yeerabira nti ebyaddala Junior kye yamugambye nze nzijukira oyo mwana bwe yagira olubuto nali egundi teri muntu atajja ku campaign ye teri muntu oyo kimanyi nti liro puzzle bwakeeraawo ajja kugenda mu ezo campaign za Museveni jjukira zibaamu ddiiru
Museveni ng'atudde wali ayagala okuyitawo okuyimba bamukuba olukokola ekyenda kifulume bulu bubajja mukola bajja kukozesa Vumebe Bwaini abo abantu bangi nnyo okwereegeramu kyenkunyonyodde nti Lilo Pozo yeerabidde nti kye bamukozesa bagenda tuuka mu campaign bannamyalo nabo baba baagala kuyimirira ali Museveni abalabe kati ajja kufuuwa okulaba nti ajje basobola mukuba olukokola kubanga ebyaddala omwana baatunga mutunge kituufu ekyo kyeyogera lwakubanga ensi yeerabira naye ng'abantu beyandizzeemu ne bamusondera ne bamukwata sympathy okoze booti ne booti kati abajerega awoza kimu nagenda e London n'enkomawo bwe nti muganda wange ate oyagala nti wagenda e London ojja sigala mu bwavu ng'amannyo go gali ga yero agagano tukula naye ssebo leero ogivuze bwotyo kati Junior nabagamba nga Junior omuntu watambula mu fake life n'olaba Kasuku ng'azimbye kwa Kasuku agamba nti byonna bye nnyina mbikoledde emyaka emeka 4-5 gwomanyi kitegeeza kati kankuyigirize Romeo yalabika akimanyi bw'olabiranga ng'omuntu sente zize mu kuzimba asobola okuzimba ennyumba emyaka eki nimbye bwegenda olabe Sebaana Kizito nakula ebizimbe bya Sebaana Kizito mu Kampala kisituka n'ekikomawo nekitwala omwaka kubanga sente zize naye bwegenda kati genda na nyumba ya Eddie wazimbidde emyaka 14 Onache kugamba genda ya nyumba ya Bobi Wine yagenda yongera ne kakati kati ali mutukola Rwani we andi kati Rwani we uwe ngenyonyi zigwa uwe Bobi Wine ali mukola Rwani we andi kati King Sir yakola roundabout nakati achazimba King Sir genda omulabe nkulaga abaana nga sente siza mu 7 King Sir genda olabe enyumba eriko ne roundabout ye nyumba yokaje manyinga eriko roundabout genda olabe yakajazimbe uliriza bwolaba ng'omuntu ng'akutte mu myaka ena n'agaggawala nnyo like that yes akoseza omukisa gwe naye omanya waliwo naye awo ndikubuulira awo YouTube uyasinga okukyakira ennyo awo asobola bikola yes naye kati nze kyeŋŋamba kiri kimu waliwo abaana abeegomba abalowooza nti mu myaka ena kyengezaako okuvuga ti Kasuku byakoze mu myaka 4-5 ayagala bifuna mu mwaka gumu omwana kitegeera nti n'atuuka nti Junior kkiriza gaana ne waba agenda kubikula kusimulula zipu asumulule akabina ke ajja kasumulula okufuna ebyo byati nabagamba watugamba kikozi Katonda wange gwe abaana engeri gye bagaddemu ssente n'obulamu Junior abo mugenda balaba nga baba weeweeta emabega mugenda biraba nze okimanyi nti nno kati kasoraba omuntu n'agamba kati olaba Junior wazimba singa Junior abadde n'ekyapa kya singa yakikubadde ku social media alabika kati kyogerikagera kireeta sina buzibu nga nkuba engalo bw'aleeta asobola n'okuwanga ennyumba gy'aliko ya kyuma kyono kisiraani kyuma kiso kya Mukama kuba bamukwano nga gyalaga gwe abamana bamanyi asobola okuwanga buli waakaya n'akola kubanga kyuma kya Mukama kisa kya Mukama y'omu ku Baganda ababbye Museveni ababbayo lumu n'akola ki n'azimba ebintu bye asobokera n'addira akakeka neebaka wali bwe ninako kisa kya Mukama wali mulangira kisa kya Mukama yalangira full figure namuga obuyimba bwe obulinga toyi gwe twategera nti zile ennyumba tezaali za full figure gayi yazimu ozipangisa fakiraifu oyo mwana Junior agirabye kuba full figure nga bagitambuliramu full figure yakala n'atuka alina emmotoka 5 Museveni gye yamuwa kati tukitegedde nti akyalina nnuwa ye enkadde naye Abaganda kale taata alina tonde kyaji gwekimanyi fakiraifu okumanya abaana ba Junior wa full figure mbeewuunya okimanyi full figure yaleeta NBS sanyuka n'atulaga emmotoka naye yali mu kaveera naye nga yali mu kaveera yali yasula moto nagenda wasula moto bampule aria simanyi bakole batya naye nga waliwo emmotoka eriye mwaguza full figure omwana nankubakana yali ya mukulu nenfa abaana batambulira mu fake life naye kakalamu kankubuulire
nze tekinnewunsa Junior kutunda kabina kufuna obwo bulamu bw'alaba. Naawe ekyo kigambo kinene. Kati wuliriza kati kankunnyonnyole. Okimanyi nti nno abaana abamu bakimanyi nti okutunda kakati omunyongo nti nno ogaggawala naye nga bya bulimba bameka wano boolabye. Nga balina bubi kati bambala pampa. Kiraba. Abaana balina perception. Omwana agenda agamba nti osobola okulaba Ebrands. Nga Ebrands tomanyi connections yaleetako taataliya naawo. Kati bano abaana ne baba kiri kye nkugambye bajja ne balowooza ti bano be boogera bikola ki? Bikola. Oli n'agamba nti awo otunda akabinako ogenda gaggawala mangu ku lwa fake life abaana baagala kati gwokimanyi lwakubanga kati abo abaana kyovola nze kaseera Isima yafa nenda nti real life kati awo yavaawo nakamala okutegeera abo abaana nga baali banvuba n'oli nti yali yafumbirwa bufumbirwa mukazi bali mu kufumbirwa nga bakinomalayizinze bali mu kutunda bubina nga bakinomalayizinze kye nabagamba nga teri ampuliriza nti bano abaana batujereka era ngamba bana Uganda n'oba Dubai bw'ogula obuyumba bwo ne buba busatu bakamu oba kalinansa n'oba wakako bano abaana batambulira mu fake life gye mutamanyi teri kino keeping up appearance bwe nsanka miliyoni nga yambadde jump oba that's keeping up appearance nekye bayita fake life emenya kuba sinyangu ya kumaintaininga gwe nende emyaka ebiri bwe baba tebafunye siriimu kubanga balowooza nti notunda obubina tofunayo siriimu gyali basobola ofuna siriimu oba bajja kukeeraawo bazadde baba batunulye bati bagana yo n'omwana wetupima oyitidde mu ngero nnyo naye simanyi lwaki mu linnya lya Junior okikitirizaamu okutunda byoyogerako saawa zino ebiruwa bino examples zoowa simanyi lwaki erinnya lyo olikikuyitiriza kwezo scenario nedda anti kati nze nkubuulidde nze nkugambye nze ku kino kyendiko kyalaga n'obulamu nti nzimba tuuse wano ndaga kino nga wasasa fake life muganda wange kino liro puzzle kyagamba nti bannaye tukukebere akabina goloza kyakusaaga nti no tuyita buyisi kakalamu abaana batundira ddala akabina tugenda kukwatagana wiiki ejja akuba atakumira mpeera. The Answer Channel, a solution to every situation.